Wotogera gwandibanga gufuse mulimu eri ebitongole by'okwerinda okugobagana awamu n'abantu abajemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyobutajja mu kibuga kino n'olunaku olwaleero kirabiseewo anti kubadde kudduka awamu n'okwekweka eri abasirikale awamu ne bannansi abakyagenda maaso n'okuguguba obutagoberera mateeka agaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga lwe yasemba okwogerako eri eggwanga ku nsonga z'okutaakiriza okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19 yavayo n'alagira ng'abantu abatali bankizo bwe batateekeddwa kweyiwa mu kibuga nga n'olw'ensonga eyo ebitongole by'okwerinda bigenda maaso n'okussa mu nkola ebiragiro bino. Olunaku olwaleero poliisi erumazeeko ng'egobagana n'abamu ku bannansi abasobodde okweyiwa mu kibuga wabula ng'abamu bagenze maaso n'okwekweka mu kaabuyonjo awamu n'emyala egiri mu kibuga Kampala. Newankubadde nga kino kibadde bwe kiti naye abasirikale nabo gubadde mu ddido gye bali anti abamu ku bo basobodde okuba abo abajemera ebiragiro bino. Newankubadde nga bino bibadde bwe biti naye n'omuvubuka ono taliyerabira lunaku lwaleero anti abbye akasawo k'omukyala wabula ono gye buwungeeredde ng'ali mu nkomyo za poliisi. Akadde kano ekibuga temulimu mirimu gy'amaanyi gikolebwamu wabula bo abavubuka saako ne bannansi abalala bagufuula mulimu okweyolesa ekibuga kino. Mu buufu bwe bumu tusobodde okwogerako n'omumyuka w'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu kitundu eky'Ennakawa Anderson Herbert Bulola ng'ono tumusanze akyagenda maaso n'okukwasa ebiragiro bino. Okusinza ku ye agamba nti akyagenda maaso n'okukwasa amateeka era abantu abatali bankizo mu kitundu kye tajja bakkiriza kwesolosa kwolekera kibuga. Tukubiriza abantu bonna nti ekintu ky'obulwadde bakitwale nga kikulu n'okwewala enkuŋŋaana. Ssente ziyinza obutakugasa ne bw'ozifuna naye ekikulu kya byonna bulamu. Tujja kuyambako naddala abo abakyali mu ggalo okufuna obwenkanya, abakkiriza okugoberera amateeka okufuna obwenkanya olw'ensonga nti si buli omu ayagala ajja kudda ku kkubo tumukkirize. So abawaddewaddemu essuubi nti abalala batambula si kituufu. Tukufuba okulaba nga buli omu asigala mu sipeesi eyalekebwawo. Ono era tumubuuzizaako ne ku nsonga eza boodabooda ezikyagenda maaso n'okutikka abantu mu kifo ky'emigugu omukulembeze w'eggwanga gye yabawa. Ono agambye nti abamu ku abo aba boodabooda abalabiddwako be babakkirizibwa okwetikka abantu ab'enkizo ng'abamu ku bo balwadde n'abalala. Waliwo ebitaatikka abantu naye ezimu zitwala balwadde, ezisinga ze tuyimiriza ziraga zitwala balwadde. Abamu basawo abatalina ntambula naye nga balina okuba ku mirimu, abo tubawa exception. Naye nga abatali mu kategori eyo tuzze tubalemesa, tuzze n'okukendera kikendera. Era bwe twogerera naffe tujjayo tukikiki zaffe tugenda kwaŋŋanga abo abakyali mu kutikka abantu era mu bitundu by'eruzira ne mutunga. Abantu abasinga tebamanyidde enkola ya sisitimu kukola oba bigambo byogeddwa kuteekebwa mu nkola. Amaanyi ge tutaddemu ne timuwaaka gye tutaddemu ebanga eyitibwa kwepanka then tubeepansi balungi. Twolekera kumalako sabbiiti ya kubiri nga okuva omukulembeze w'eggwanga lwe yalangirira omuggalo wabula ne gye buli kati bakyagaanye okutuula ewaka era nga buli lukya basalawo okutambula nga boolekera ekibuga. Wano mulimu abakozesa ebigere, abandi boodabooda ate abalala bakozesa mmotoka zaabwe. Wabula n'ebitongole ebyokwerinda bagufuula mulimu ogenda maaso n'okubeera nga bateekesa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Brian Senkumba yakusakidde eggulire lino ku Channel 44 olw'eggulo.